yanga zetwa kusubscribe kasente mulaba ko mulese mulungi nnyo ng'obukadde 10 naye ate tubamufuna mpola gavumenti yatwerabira kubanga tosobola kugamba nti ogenda kukwata milioni 10 oziwe buli emuti mwakati ondanga mukono disitulikiti nabe mukuba meka babalinga bataano tulina amalwaliro wano tegaliimu ddagala kisenga okwata obukadde 10 n'ogamba buli ddwaliro bwekiri erya gavumenti kaniteekako obukadde 10 banansi bijja kufunamu okwata obukadde obwo ekikumi 10 amakubo ge tuyitamu batusibire erinnya mwakati ogambe bamutyeti obongedde obukadde 10 n'okuba nti bagenda kuyisaawo kyoyagala obanga yalikutoogera kuba nti ensi weetuuse nti kati buli muntu yeefaako yekka mwakati okwate 10 okubonaabona abali wansi eno enguudo mbi amalwaliro n'amasomero ga gavumenti nago gali mu mbeera mbi okuta obukadde 10 ate obwongedde bali abafuna omusaala omuyitirivu kuba kitegeeza nti gwe kyatumira kunaku ebirubiriwa bulina okuyisaawo nga naye ebyo byonna biva ku gavumenti ekiriwo kati ekuba ku gavumenti eriwo ti emyaka gigiyiseeko yekola essaawa zino tebikyalina mulamu naye nga bula tukisanyukira aba wansi kubanga mbeera eddagala abakazi banoonya ebyokuzaala tebalina kubazaalira eddagala ogenda omuntu omudwali bakuwandikira gavumenti bakuwandikira buwandikizi bakusindika mu makadini lwaki sente zino ziteeka mu ddwaliro netufuna eddagala tubamufuna mpola bagenda wabweru bano bemugwe bongera sente bonna balinanyami bajjanjabibwa bweru tebajjanjabibwa tusigala tubonaabona kubanga ffe tezula kyetufunamu kubanga bunokwali kibuka lubanga nti tulinga abaakolemerwa bamufuna mpola kati kumukirwa opposition kasaba kuba tuli opposition esaavisewo zijja ntono kuba tuli opposition batuweerwanyeeko nnyo nga omubaka tubeera mu bantu bona kubateeka kubalabirira nti era kuba tujja kubafunamu ensonga nti gavumenti enyigiriza nnyo ddala ddala omuntu wa opposition kubanga era eri opposition babinyigiriza nnyo tusenga ne mukono wange tusenga mukono wano kyekituno kirinanye Kampala naye olaba kuba nti omukulembereza bazino wano n'akatale bakatuyisaako ne bakatwalayo olugazi weenaaleeno kiva ku kiti beeyagaliza nanga omuntu mubadde olumirirwa banno tosobola kukola okwate ekyongere ate n'ababaka bobakyamu ekikumi babawadde 10 kituufu naye bisoke mukunyamulekyemukubakozizirizirya era kibulimu naye babawo 10 baze kugerawo sigale no katubonaabona naye batuuka mukiseera ky'akalulu bajja kujja batonyemu akalulu naye nga nabo bagenda batufa kubanga sizimujja mu nsawo ogamba nti fe tubasaba sizimujja mu nsawo zizimbe ku mpaka ogenda otukolere bitwagala goza nambozi atuwase temekawa ninambozi ye butwa atesa kiro n'atesa kiro kubanga omubaka akuteeka abamanyi era tukanga tubalinde mu kamyu naffe tubalinda abawansi kubanga kubasindika nga opposition kulwanirira abawansi kubanga bati batufaako kubanga tebatufaako naye kati bo tubasindika batulwanire ate nabatuke batuyitamu batulyamu ekyababaka okwagala miliyoni 10 kyandibadde kituufu nga ye obuntu ne tukiyita kweyagaliza ekyamazima kiri ne gavumenti erimba era ekintu kino kyannuma nnyo okugamba nti wadde falisimu badire bakole ebibiina tufune ssente simaye abantu bakulaakulane tulina ebibiina bye tumanyi mu byalo nga visirazi senga bali gavumenti ngeyagala abantu bakole enkyukakyuka mu byenfuna bandirumbye ebibiina ebiregistered mu byalo kubanga tube bamaze okweteekateeka naye kati era ogenda okwesanga nga n'abakuŋŋaanya okukola ekibiina ng'ate bantu baabwe sente zigenda okujja ng'atali wuwe tajja kusobola kufuna sente kitegeeza nti baleeta sente ezo nga tebaagala bakola kifaananyi kwe tulabe so nti bagaba sente naye ng'ate ogenda okwesanga ng'ate abafunye sente ezo oli akuba ku Nalukenge omwana wa gundi Nalukenge n'akuba ku mwana wa Ssenga ogenda okkakkana ng'era abantu tebaganyiddwamu kyenkanyi so era mbadde nsaba ku gavumenti kyebeekola kyebeekyusaamu enoonye ebibiina ebirigirisitati ku disitulikiti babimanyi sente ezo ziyitemu ebyo ebibiina bisobole okwekulaakulanya so n'abantu bagende mu bibiina ebyo
n'ababaka be twalonda kabe opposition kabe NRM tebakoze emirimu gyabwe kimala okugeza nsobola bawayo ekyokulabirako ng'endagamuntu ogamba otya nti endagamuntu munnayuganda eggwako jajjawo aba yakyuka senga waba yakyuka tewasa ku ndagamuntu kyakyuka oba ekyalo kyekituuse so kati bwe ngenda ku ekyo nti omuntu waawujo okugenda mu kooti y'amagye si kituufu kubanga obuweereza bw'amagye saavisi ndala n'omuntu wa bulijjo saavisi kitegeeza nti omulamuzi yandibadde nga si wa mu kooti y'amagye asobola ddala okumanya saavisi ez'omuntu wano wa bulijjo kikyayitamu kubanga omuntu ng'azizza musango gwa bw'amagye avunaanyizibwa kyaki kya bunnamagye kale si kituufu ekyokugamba nti nno omuntu wa bulijjo agende mu kooti ey'ekinnamagye kikiriiyo ekizibu banneewe kituuse eggwanga we lituuse simanyi kumanya kubanga omuntu ekimutwalayo olala mu paalamenti tekyayagala kukiikirira ku bantu ba bulijjo wabula abala kufuna kaki kasente kati lwaki PDM omuluka mulamba baweerezawo miliyoni 10 omubaka omu ali miliyoni 10 obwo tebuba bwenkanya era ekyo kikyamu ababa baziridde ekyamazima bandibadde bagamba nti sente zaffe lwadde muzituwadde ng'ababaka naye zigende ziyamba abantu bakole engeri ki gye bazituusa ku bantu obuweereza gye butuuka ku bantu niwa bodaboda wano ku Bishop Stage obukadde 10 bwe bagabye kuba ababaka bwaki nga n'enguudo zaffe zonna zetuyitamu mbi kati nina ewafeyo mu Mpata South nina omwala baguyita Zirimiti gwonna tuyita mu mazzi tukyalina bayiyewo ebitaka kati tugenda mu mwezi mulamba tetulina bwe tuyita kyekitugasa nga babawe obukadde 10 gwe bulumi bwange obwo ekyo 10 saakisiibye kubanga abakusayininga era be bakusigaza kitegeeza waliwo kubanga era tebasobola bukuwa era baba bawaneebuya kuba abantu bwabwe baba kola gye bakolamu Kule Zakayo ewafi Kasese naye ngolera wano mu mukono ekintu ekyo gavumenti ya Uganda yakikoze omubutabwinganya omuntu omukumwereza obukadde 10 era wadde tugenda mu madwaliro nitufuna ddagala nemufuna obukadde 10 nemuba omuntu omu esi nga tebulina ekigendererwa ate n'abantu nga babonabona omu Uganda kikolaga kiti mu Uganda muno tetulinamu mukulembeza ekyo kyekiyogera singenda kitya ekikubiri alinga omuntu atakolera abantu wadde batugamba ngu government is the people of the people for the people by the people ekyo kintu ekitegeeza bakiva kuda tebajja kiriko ekintu kikyagenda omucyo omuntu ng'omuntu ese wano buli omu anonya awanaafunira akalulu tatanonya anonya awabana abasapoti obana musapotingira alikuwa tekeye sente nefi nga abantu babulijjo tubona ekyo tetukiyitaga bukadde 10 ekyo tetukiyitaga Paris model esinge zino bazira tuko omumuruka bukadde 10 ate mulimu abantu bangi kituyamba era kigenda yamba abantu abategerekeka naye abantu abawasi nga tebakimanyi ekigenda yamba abantu nga bagaga bokana naife bafu tule tubona titune kya tulinako omuntu wasi okoyogerezibwa omukoti maso nga yamaje kiba kifu kwayiba yebisala yamabeka abali bagenda mukoti maso babali bayekera ati kuba twafuna yabaita Amnesty Commissioner neteka obuyambi obukusonyiwa abantu abayekera twandi bali tetukyagenda omukoti maso twandi bali tugenda omukoti ayabulijjo nga yabantu koti maso tetuyamba singa yategera tutuna okugenda omukoti maso tiyandikiriza na Amnesty Commission netayingire mu Uganda Kule Zakayo ewafi Kasese naye ngolera wano mu mukono ekintu ekyo gavumenti ya Uganda yakikoze omubutabwinganya
omundu omukumuweereza obukadde 10 era wadde tugenda mu madwaliro nitefuna ddagala nemufuna obukadde 10 nemuba omundu omu esi nga tebulina ekigendererwa ate n'abantu nga babonabona. Omu Uganda kikulaga kiti mu Uganda muno tetulinamu mukulembeze ekyo ekiyogera singenda kitya ekikubiri alinga omundu atakolera abantu wadde batugamba ngu government is the people of the people for the people by the people. Ekyo kintu ekitegeeze bakiva kuda tebajja kiriko ekino kikyagenda omucyo omundu ng'omuntu ese wano buli omu anonya awanaafunira akalulu tatanonya anonya awabana abasapoti obana musapotingira alikuwa tekeye sente nefi nga abantu babulijjo tubona ekyo tetukiyitaga bukadde 10 ekyo tetukiyitaga Paris model esinge zino bazira tuko omumuruka bukadde 10 ate mulimu abantu bangi kituyamba era kigenda yamba abantu abategerekeka naye abantu abawasi nga tebakimanyi ekigenda yamba abantu nga bagaga bokana naye ffe baavu tubona titune kyatulinako omundu wewasi okuyogerezebwa omukoti maso nga yamagye kiba kifu wayiba yebisala byamabeeka abali bagenda omukoti maso babali bayekera ate kuba twafuna yabaita Amnesty Commissioner netekawo obuyambi obukusonyiwa abantu abayekera twandibali tetukyagenda omukoti maso twandibali tugenda omukoti ayabulijjo nga y'abantu koti maso tetuyamba singa yategera tetulina okugenda omukoti maso tiyandikiriza na Amnesty Commission netayingire mu Uganda koti maso ekyo ntiwakana million 10 buli muntu bino bikyamu bifu si bituufu teri yafunye million 10 ekisooka bw'obeera omubaka wa parliament kyano y'okufuniramu ssente emanyiddwa n'akawunti zimanyiddwa state house teteka ssente ku akawunti z'abantu teri yafunye million 10 naye parliament obuvunaanyizibwa bwayo kukola mateeka so olugambo lubadde nti bafunye million 10 okuyisa ekiteeso ky'okuwa amaanyi amangi kooti maasho kooti y'amagye okubanga evunaana ab'ebyobufuzi ekyo si kituufu NRM bw'oba ogitunuulidde esinga majority mu parliament teetaaga gulirira muntu yenna yeetaaga kubayita buyisi mu lukiiko lwa NRM kokasi nebagamba kyeyagala so kino kyabwewusa kyabulimba kyogerwa batamiivu ndowooza naye era benalabye abadde bakyogera basinga badde batamiivu naye abantu bano tubalondoola olunsi abamu so abamu babadde batamiivu abamu tubadde nebibanywa tubimanyi so babadde batamiivu naye teri kubabuliridde NRM teri kyeyagala mu parliament ekitayita so tekyetagala kuba wa ssente kyetaaga kuba wa kaadi y'NRM n'oyitamu n'otandika okutegeera okukkiriza kwa NRM so kino si kituufu naye nange nyina ensonga zange kubeerawo kwa court martial waliwo abantu abalyazaamaanyiza eggwanga lino abasaana okugenda mu court martial sinaba byabufuzi aba ministry y'ebyettaka abakola ebyapa mu wetlands nga mwena mumanyi wetland ffenna mwe tufuna climate ennungi aba ministry y'ebyettaka ababonyabonyeza abantu naddira ekyapa ky'omuntu n'ateekako ekyapa ekirala abo be balina okukola mu court martial kuba court martial eyanguya ate esala emyaka mingi esala emyaka 8 osanga obuzibu bwe tulina wano mu ggwanga obw'okulyazaamaanya abantu ku ttaka lyabwe bujja nakendeera singa tusalawo nti omuntu ameesinga n'ettaka lya Uganda n'ateekako ekyapa ekirala ku kyapa ky'omuntu omulala n'ateeka ekyapa mu wetland n'azimba mu nnyanja abo benyini be batwala mu court martial si bano ab'ebyobufuzi ow'ebyobufuzi mpozi omuyeekera w'emmundu oyo yasaana court martial naye bano aboogera obwogezi baweereddwa era tekyaweereddwa era konfamize naye abakyogerwa ababyogera byebanywa tubimanyi ate n'obulamu obubirimu tubumanyi naye ng'ekyalibadde ekituufu abantu abasinze okulyazaamaanya Uganda eno naye kireese abantu bafe okubeera disappointed
bebalandisi bakulyetinga ebyapa mu ntobazi bateeka ebyapa mu nnyanja bateeka ebyapa mu rivers bateeka ebyapa mu baddira ekyapa ne bateeka awe basala court martial tomorrow ebyo gavumenti byalina oteeka mu court martial yo abantu nze benjagala ba-includinge mu parliament bebalandisi abakulyetinga ebyapa mu wetlands abalandisi abateeka ekyapa ku kinnaakyo abalandisi bebasinza ofrustrating eggwanga lino lyonna uganda yonna bali frustrating abantu beetema no ministry ya landisi eyo so kati court martial ino takukozesa abakozi ba ministry eno once you mess bakuteeka mu court martial bana b'ebyobufuzi tebalina nnyo na bizibu naye bano abalandisi bano nze wano mukimanyi mwenna mbeera nammwe si bano wanagana bazimbye mu nnyanja wakati landisi yabawaayo so ndowooza ekyo tugenda kiweereza speak